Uganda okufuna emirembe waliwo endowooza egamba nti tulina okweggyako ekikoligo ekya unitary government. Kakati eno ndowooza gye nkuleetedde olunaku olwaleero era nga ebaakingibwa omuntu omu yabadde annyonnyola mu ddoboozi lye ng'atubuulira nti bino byonna bye tulimu tulinga abeekuba perfume nga bwe ntera okubagamba. Tumaze okutuuyana bulungi nnyo, ffenna tuwunya entuuyo, tuliko akalimiro, byonna gye tuva okukola oba ova kugogola kiraalo, kuyoola busabwa nti wenna owunya, oba ekiraalo ky'embuzi wenna owunya ng'embuzi ennume. Kati nodda mu kisenge ekyo nga togyemu ngoye ezo, tonaabyeko, n'okwata perfume ne weekuba. Nti bino byonna bye tukola, bye tulimu, tumala bya mu bulago. Okuleka mpozi nga tweggyeeko ekikoligo ekya unitary government. Kakati bwe tuba twogera ku unitary government, bifo nga sinakuwa ddoboozi erinnyonnyola obulungi kino kyenkola ki kyengezaako okukugamba, oba endowooza eno gyengezaako okukugamba essaawa eno, njagala omanye nti system eno, unitary system, nti obuyinza bwonna bubeera mu control eya central government, government eya wakati, obuyinza bwonna. Kakati kitegeeza nti government eya wakati yebeekola okusalawo kwonna okw'eggwanga, nti ebifa Karamoja government eya wakati yeesalawo. Kakati ate wano Uganda kyasukka, Museveni ne mutabani be basalawo. Museveni ne mutabani we ye central government, kubanga structure yonna baagikola ki nti bw'ogamba ministry eya education, ministry eya finance, ministry eya works, esiga eddamuzi n'ebirala ne parliament, byonna bo ebyo baabyefuga bebbo. Bw'oyogera okusalawo ku parliament, Museveni muhoozi. Kati ate awo wano waffe kyakyukamu, naye kwegamba byonna biva mu kubeera titwakkiriza okubeera nti ate batuyingiza mu kikoligo ekya unitary system. Oba okitegedde? Kakati nkugambye nti kati zino local governments okubaako kye zikola kitegeeza nti central government erina okuba nga emaze okukkiriza. Oba okitegeedde muganda wange, waliwo mukwano gwange atera okuŋŋamba bw'ati, okitegeedde muganda wange. Kakati ensonga eyo nkulu nti kye baatuteekamu ekikoligo kya unitary government nga byonna ensibuko yaabyo saagala kubeera nga nkubulira akawunvu n'akagga, saagala kufaanaganako abasumulula ate nga nze bwensuna. Ngenda kuba nga nkuwa omuntu agenda otuyitira mu nsonga eno. Era nga ye ayogera kati ng'omusezi agula essowaani, abatali bannayuganda n'abogerako nti mwe mweyingiza mu byaffe. Naye nga sinaba kutuuka eyo, njagala omanye nti aba maintenance palace tuboogerako ku sola. Gwe bw'oba olowooza ku sola tosobola kubuuka ba maintenance palace. Oyagala kwakisa kyalo Kirambo ba district namba aba maintenance palace. Kakati ate bo n'omuntu owa wansi oyagala kwakisa ttala limu, aba maintenance palace be balina solar systems eza buli kika. Balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze, pampu ezikozesa solar okupampinga amazzi bazirina, water heaters mu binaabiro, security lights, CCTV cameras, byonna be maintenance palace. Ate hillside view apartments bino bisulo bisangibwa ku Entebbe Road, bw'otuuka e Namulanda Kitende Kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki yewa. Wabula ekkubo er'e Namulanda lyeddungi ku nze bw'oba ogendera naddala mu mmotoka. Lya koolasi bulungi, likutuusa bulungi ejjanyi ku kyaki, era obuuza bubuuzaawo. Tokyama gwe singa bwe ligenda bwe liti. Ne bw'olaba erivaako togenda. Kasita otuuka ejjanyi ku kyaki awo hillside view apartments ogenda zisangawo. Transport wa bwereere bw'oba ova ku airport ennamba ng'ogijja wano ku Uganda at large n'obakubira butereevu. Transport akoko kali wano ku Uganda at large kokka ng'ennamba kw'ogijje. Amora Beauty tulwanyisa nkanyanya, shea butter
ali organic ate ne Dr. Kigwagwa gyali ku ndwadde ez'enjawulo. Dr. Kigwagwa namusaba akole TikTok nti va mu kwekweka munnange kuba buno bulamu, va mu kwekweka buno bulamu, tutaasa bulamu bw'abantu kubanga oli talented. Naga nti gwe jangu oyogere eri abantu ayagala ajje ate bagamba nti akanafa tekawulira ng'ombe. Oyo naye ayitiraawo kuba naffe si ggwe Katonda, naawe ogezaako bugeza naye Katonda yakuteekako okumanya kyekyoka kyenjagala ensi emanye. Okay, enamba ya Dr. Kigwagwa enamba yange esembi 737 eri awo. Nsabe enamba nkuwe amanyi g'ekisajja kubanga ekyo kikulu nnyo muganda wange. Amanyi g'ekisajja galeeta ennaku eri omukyala n'omusajja. Omukyala ali awo agamba naye omusajja wange tamalako kati nfune amalako, oba omusajja naye ali awo woowe maama nfudde oba kitegedde. Kati olina okuba nga oli gumite mu nsonga eyo Dr. Kigwagwa awo n'endwadde endala. Kakati omwami ono atunnyonnyola ku unitary system era ng'agamba kyekikoligo kye baatuteekamu nti bino byonna bye tulimu, byonna bye tulimu tetulina lugendo okuleka mpozi nga tweggyeko ekikoligo kya unitary system gye nkunnyonnyodde obulungi nga ntandika emboozi eno. Kale muganda waffe kakati ndabye omukyalo ono nga yeekubira enduulu lwa omwami we, naye ndowooza kati ekintu kyonna ekikwatagana ne unitary system kiri academically unfounded kubanga unitary system mu Uganda kyekibagalo ky'ababbi kati n'abamenyi b'amateeka n'abannalwanda abatuusi abaawamba ensi eriko bannannyini. Unitary system kyekibagalo ky'ababbi tekikyalina makulu ku kugenda mu maaso kwa eggwanga Buganda, eggwanga Busoga, eggwanga Nkole n'ebirala. Ng'Abaganda bwe baatuula nga batudde mu bwannannyini okukkiriziganya n'amawanga gali amalala, yentobo olwaleero Abaganda gye balina okutunuulira. Bave okutunuulira bannabyabufuzi mu bulangi bwabwe bwonna ne bannaddiini. Olwaleero bammere ekuza misege, bakyala kimpadde. Bwe tunaaba twagala okununula eggwanga Buganda, ffe bannannyini Buganda tulina okuddayo ku misingi egyatondawo endagaano eyaleeta constitutional order. Constitutional order eyo teyava mu unitary system. Constitutional order yava mu mawanga Buganda, Ankole, Bunyoro, Tooro, Bugisu, Bukedi n'abalala ag'amawanga 13. Kati NMF ekwatagana ku bannabyabufuzi, bannaddiini ne unitary system eri null and void olw'ensonga kasita bakkiriza ne batambulira mu bumenyi bw'amateeka ne bajjawo constitutional order eya 1962. Kitegeeza ebbanga lyonna Abaganda, Abanankole, Abasebbeyi beewugguusa ne bawa unitary system obuvunaanyizibwa bweterina mu mateeka olwa constitutional order gye twatuula ne tuteekawo ku lwa ffenna. Therefore, bwe baba baamenya constitutional order
kitegeeza okuva mu 66 ebizze bibeerawo ekiyitibwa eggwanga Uganda kyavaawo ne wajjawo ekibagalo kya unitary system ekyabammere ekuza misege naddala ng'oggyeko ekitundu omwali obukulembeze obw'obufuzi bwa President Idi Amin kubanga ye teyeerimbiikiriza kutambulira mu constitutional order ye yadeclaringa nti constitutional order si gyagenda okukoleramu emyaka gye 8 yagitambuliza ku military precision naye nga bw'oba okitunuulira ennyo yali esimbye mu kupreservinga bannannyini ggwanga era teyakola alteration zonna zi alteringa bwannannyini bwansi kati okuva mu 79 nga Amini avuddewo ne tuddayo mu kibagalo ky'abammere ekuza misege ababbi be tutamanyi gye baava so ebbanga lyonna ebibadde bigambibwa nti kalulu simanya bi constitution ebya 1995 simanya biki byonna bitondeddwawo mu bumenyi bw'amateeka era byavoidinga constitutional order kyemuva mulaba olwaleero nti abantu bambala birangi byabwe biyero bipapo biredi ne baleekaanira abantu naye tebakyalina validity kubanga baava ku mulamwa ogw'ensi eyali etondeddwawo mu constitutional order ya 1962 kati omuntu yenna ategeera kyandibadde kirungi abantu abayitibwa bannaddiini abayitibwa bannabyabufuzi bannakyeyitize abatuusi n'amalindiriza amalala ga mmere ekuza misege agaagala okulowooza nti unitary system etulinako obuvunaanyizibwa n'obuyinza ekyo si kituufu kati bakozesa military operation okuintimidatinga buli omu kubanga constitutional order bagivuddeko babateerawo n'ebyokulonda ne mugenda mulonda abantu be mwagala nga musimbye ne layini emabega ne wowe osinziza abantu bo ne basalawo kyekyokukola Abaganda mwandibadde mwesonyiwa ekintu ekiyitibwa ebyobufuzi ekintu ekiyitibwa unitary system n'abo abantu bammere ekuza misege bawini byanyima babeesije basalamu musumba basimanya banuupu gyonna egyo misege tegigenda kutereeza nsi yaffe tujja obuyinza bwaffe obwobwannannyini ku unitary system tubujje ne ku military operation eriwo ne ku mpunzi z'abannakyeyitize ez'abatuusi tudde mu mawanga gaffe ffe Abaganda ddala kitukwatako kubanga ffe twali founding member era ekyatutuusa ku kapasite eyo kubanga ffe twalina ebyobwannannyini ebyaffe ebyetengeredde buli lwendaba abantu bano nga bavaayo ne balowooza nti bo be basobola okwogera ebyamagezi mu bantu kimalamu amaanyi abantu bandibadde babajjako okulowooza kubanga olwaleero bwe bubanga ekkooti tezikyali independent nga ekkooti bakoleramu bye baagala ne abayitibwa ba chief justice babalondera ku gundi mu lujja lwa
lw'akatale tewaliiwo kitegeeza nti ffe Abaganda unitary system etulinako obuvunaanyizibwa okuggyako nga tusazeewo okubeera bassekibotte ne tweteeka wansi wa unitary system. Naye ffe unitary system tetulinaako obuvunaanyizibwa, ffe tugirinako akawaayiro akagamba nti ebeerawo oba tebeerawo. Abaganda mwenna abakyetadde pamba mu matu ne muteeka n'obuugi mu mitwe nga mulowooza nti bannabyabufuzi ne unitary system ne bannakyeyitize empunzi z'abatuusi zirina kye zijja okukolawo ekijja okuleetera obuweerero eri Omuganda awo mukootakoota mu gaalumonde. Mwandibadde mwafa dda oba muli evvu, kubanga n'evvu teririna kiriisa kirigenda kwongera ku mibiri gyammwe. Olwaleero buli Muganda yenna ayina akamonzolo alimu n'ensigo erowooza nti ayagala afe mu butonde bwe ng'Omuganda. Yandibadde takyawuliriza kigambo kiyitibwa bibiina bya bufuzi, unitary system, the military operation n'empunzi z'abatuusi. Olwaleero kyetwagala okubuuza, constitutional order bwe muba mugiggyeewo kyetwakkiriziganyako mu 1962 ne mugimenyawo mu 67 ne muteekawo ekintu ekitalina makulu nga mukirimbikiriza mu unitary system. Unitary system tetulinaako buyinza, tetulinaako buvunaanyizibwa. Ffe tusalawo oba tutambula nayo oba tetutambula nayo. Ekintu kyayiika dda, naye abantu abalowooza nti babadde bategeera nga beerimbise mu by'obufuzi nga bakirabye n'okiraba nti kati tebakyalina na kye basobola kukyusa, bazze mu gy'oŋŋanda kati boogerera ku nsiko na mu mikwesese. Ekyo tekinnatuggyako bwannannyini. Unitary system ne occupation y'ebennayikyeyitize empunzi z'abatuusi tezitulinaako bwannannyini, ate si ze zitufuula Abaganda oba abasebbeyi oba abateeso. Kakati tuddeyo mu mabala gali agaatuula ne galeeta constitutional order gye bamanyiiwo. Ffe bano tubabuuse mwe muliwo nga baani, kubanga ne system ze mutambuliramu za bumenyi bw'amateeka. Mulekeraawo okutunuulira bannabyabufuzi bano nga mulowooza balina bye bagenda okwogera ebirimu amagezi. Tebalina byamagezi bye bagenda kwogera. Batukaabirira. Besigye ye yaleeta system eriwo olwaleero efufugazza abantu. Bw'aba akaabira constitution nga constitution baaja abrogating eya 62, lwaki teyasooka kukola kaweefube wakuzzaawo constitution eyali mu mateeka eyali egatta amawanga agalina obwannannyini ku nsi? Kyeŋŋamba nti Abannaluwanda abatuusi tebali bamu ku mawanga agakola constitutional order eri, era n'olwaleero tebaliiwo mu mateeka. Kati tutekwa tubabuuze ffe nga bannannyini muliwo nga baani? Naye temusobola kubabuuza muliwo nga baani nga mutambulira mu unitary system eteriiwo mu mateeka, etitulinaako bwannannyini, etitulinaako buvunaanyizibwa. Okuggyako nga twerimbiikiriza mu biranje by'obufuzi ne mu kibagalo ky'ababbi bannakyeyitize abeenoonyeza ebyabwe, Bakyagulanyi, Mugisha Muntu n'abalala. Olwaleero mbeera mutya nga omuntu atali amateeka gwe gatakkiriza kufuga bantu, olwaleero ababuulira ebyokukola. Oyo omusajja omukulu omutamiivu gwe muyita omwana, omusajja omukulu ali mu myaka 45 44, mumuyita mwana. Obuyinza bw'abafugisa bw'abaleeta effuga bbi abujjawa.
Abaganda bye muteeka okwebuuza. Lwaki mukkiriza ebyennyabo ebiri ewatukkirivu n'abantu abatalidde balinako buvunaanyizibwa okubeera nga be bababuulira ebyokukola mu nsi eyammwe?